Wane mulago mu ward 4B mu kasenge aka private Mukisa Geoffrey agambibwa okwewa obutwa oluvannyuma lw'obutemu obwatuusibwa kwe yaliko omubaka wa Lubaga Susan Nampijja mwali ng'ataawa. Ab'enganda ze bagamba nti wadde abasawo bagezaako n'embeera ya muganda waabwe ekyabeeraliikiriza. Bwe twajjidde ng'agiza sayini n'abeera ng'anaatereera kati saawa eno kuva ku makyawo embeerwa n'etabuka kuba yaddukanye nnyo ekiro kati embeerwa n'etabuka atandise okuba nga tali kussa ne bw'omubuuza kikyakutunulira talina kati sayini gy'akyakola. Kyokka abasawo e Mulago bagamba nti bano batidde buti ng'ow'omuntu waabwe. Ate omanye engeri gyali yanywa obutwa mu lubuto obubi yasemubaamu omuliro mungi ate ng'era ateekwa okubeera ng'abeera awula irritation nga kyekimuleetera okusesema buli kaseera. Naye nga leero abasawo baffe bwe bagenda okumwekebejja obulungi balabe oba waliwo ekyamaanyi nnyo ekyayonooneka munda mu lubuto lwe oba ali bulungi. Leero lwe tujja okuvaayo ne report. Kigambibwa nti ono yeewa obutwa obulabika okuba obw'amaanyi oluvannyuma lw'okutema yali mukyala we, kyokka ne baawukana Susan Nampijja nga babadde balina akaana kamu ak'emyaka 4. Poliisi yategeezezza nti erinda Mukisa awone olwo alyoka abuuzibwa akanana akataano. Nampijja n'abaana abalala 2 abaatuusibwako ebisago bali mu Case Medical Center bajjanjabibwa. Irene Namyalo, NTV Akawungeezi.